kyewuunyisa ne incident yennyini yeewuunyisa nti kubanga n'engeri gye kyajjamu nakyo kyewuunyisa maama w'abaana yasigalayo mu wooteri ye teyaliiko mbwe ekirowoozo kyali kya mugenzi teyalina bagayidi nobody escorted this man because bw'okwata eryato nga mugenda kulambula walina okubaawo abakugu ababawerekera ekyo tekyaliwo abakugu kubye n'akawulirako mu nsonde mbu yabagaana mbu omugenzi yagaana bagayidi okukolaki okumwerekera kaakati ne batuuka ku lyato mbu omwana ejjengo ne likuba eryato mbu n'agwa mu mazzi kati mbu baali oba ku lyato mbu ate yali abbira mbu omwana yali abbira kakati omwana mbu bwe yagwa mu mazzi anti yali abbira mbu ate ono n'ayagala amusevinge era n'amusevinga omwana ye mulamu ye yasevinga n'afa story eno yeetaaga reconstruction waliwo ekibulamu waliwo ekibulamu waliwo faluuku ekibulamu omanyi lwaki waliwo ekibulamu n'embaga ye yali ya wiiki eri embaga yali ya wiiki eri omugenzi yafa ennaku nga nnyanga embaga emaze okukola ki okuggwa kakati ze ndabyeko madda nnyingi ng'abakyala benyigira obyakasewukira wabiwulira wabula njagala munkwate olungi sindabaga nti omukyala w'omugenzi yeyattabbanza abantu basoso nze nga yasoma psychology because nze nasoma psychology I'm trying to construct the incident because there must be somebody akakasa incident nti yaliwo yali alabanga bano babira yali ludda wait a second mama teyaliiko mama ki mukyala w'omugenzi omugole omukazi teyaliiko bino byonna nga tugende mpola Junior Honeymoon bagenda n'abaana kwa Honeymoon kibeera bagenda n'abaana kwa Honeymoon mwabagenda kwa Honeymoon kibeera kitya ekya Honeymoon kusalawo kwa muntu ne bw'oyagala bagenze n'abaana kisinzira sente z'oyina ekyo ne kiva ekyo kyo kiveewo naye ekyo ennyini kyoyogedde kwa omugagga n'aleka amawooteri wano agali wano n'aleka ebifo n'agenda pakwaki Season Falls eri pakwaki eyo munoza ne Uganda Arua n'afiirayo mu Arua kuba omuntu yandisuubidde omanyi waliwo ebintu bayidawo ebiriri but nze nga psychologist ntunuulidde the events before the incident soko zimenye maama teyagenda yasigalayo mu hoteeri bwempulira omukyala omugole kakati omwana n'agwa mu mazzi omwana n'asigala maama yali alese omwana agende ku mazzi bagenda bonna mbu ne taata nze kyempulira kyekyo faluuku nti abaana ne taata bagenda ne balekayo maama mu nnyumba muloogi mu nnyumba oba yali munne oba yeyerusi oba yali akola ki kakati incident eyo omwana n'agwamu mazzi taata najja amusaving mbwejjengo nelikola ki nelitwala taata no saving omuntu n'omusuula ku lukalu n'omala gwe n'ogwayo biganyi kikirabanga bwe kiri ekifaananyi ekyo kikyodalaba impozi nga waliwo eyalaba incident ng'ehappeninga nga muntu mulala yaliwo n'akonfirming eyali abiraba atuwa emboozi zino ye yali luddawa anti kakati emboozi zonna story gye mpulidde eva mu bantu abali close n'omugenzi njagalayo omuntu eyalaba ekyo nga kyappeninga siga tekyaliwo sigere but there must be another person postmortem zigamba zitya tebakola mbu sibanyo b'omulambo bagwalwa nnyo mu mazzi sige tebamukubyeko na liiso oluvannyuma kakati kyenkugamba faluuku ddayo ku mbaga kwennyini olaba reaction y'omugole omukyala kakabanga n'okuliiso bba omugole bambi teyali musanyufu
I think ku mbaga yite yali musanyufu kitegera omwami yali omusanyufu kagamangane it was a first ceremony nga n'okuliisa bbola ababambi omugole yeekakabweka si ekyokubiri bagamba nti okutegeka omukolo ogwo mukyala omukolo omukyala bamala mukola ki mukonvinsinga nnyo omukolo ogwo gutekebwewa mukyalo ndabye family nyingi nga saidi y'omwami ensiko omuguwa n'omugole omukyala ku mikolo nze nzirabye mingi nga family zisika emiguwa ng'omugole omukyala family emu ng'ey'omwami temwagala ekyo kisobokera nze birabye ebintu bingi ekyokubiri ndabye emirundi mingi ng'abakyala batababba nga bamaze obbakuba embaga kubanga ebyobugagga kati yaba birimu byonna property embaga eno ekuwa yesiringa buli kimu omuntu alina embaga tosobola mulwanisa ku property wabanga mukyala wampeta okakasa bwaba mukyala wampeta ekyokubiri mothers nyingi nnyo ezigenze mu maaso ng'abakyala bazenyegiddemu naddala okutta abagagga esooka yakasiiwuukira mukazi kakati nze n'olwekyo ebintu bya madde ebyo nti omwami yafudde tiyagudde mazzi simanye jango ne limutwala nti ate omwana gwe yasevinze waali ye mufu biba byetaaga okunoonyerezebwako ennyo okusinziira obufumbo bwa Uganda nga kifubo bagamba ki sinnabawulirako waliwo abalina okwogera batannayogera nga nyene kifo bwewaba weerabye incident nga third party atali eno family sikyagala nnyo kuwuliriza ba family manyize incident wezigwa aba family sibawuliriza babeera emotional oluusi babeera ne interest zaabwe oluusi babeera ne bebagoba naddala mu mothers kwa emirundi mingi zibeeramu nyingi boogeza bukyayi abalala bambi baba bawulira ennaku abalala kati n'olwekyo abo badde bali abo bosi bawulira njagala nnyini kifo atubuulire what happened lwaki omuntu ono agenda mu mazzi yagenzeeyo atya story that story must be reconstructed to make a sense bazze batya bajja ddi babadde bakola batya as it been a custom babadde bagenda ku nnyanja kolwane waliwo ingredients musango gwa mada zogatta bakuyita kugatta dots so pate ya nanyini kifoto jako pate ya nanyini ino okubeerawo kitegeera ne tulema okuwuliriza side emu ekyokubiri nawulira omukazi agamba babadde babanja bajje statement eyo naye abantu teyabasanyula reaction y'omukazi bakiyita dimina engeri gy'oli yakitingamu ng'ekintu kikutuuse mbu teri conclusive mugumu nnyo n'ogamba nga noti bannange ababadde babanja mujje kitegeeza nti yalina esumuluzo era saidi yatandise omunoonyerezaako ngenaakafa naye reaction ye ng'omuntu nti obadde mugole wakafumbirwa ebulamu si enkungubaga entuufu n'ebigambo ebimu byayogera si bye byandibadde ebituufu wamma okwogera nga wakafiirwa ki omwami naye gwe otandikidde mu babanja nti banne mujja ababanja kakati ne famire y'omusajja naye oyinza ogisanga ng'omukyala ne famire babadde basika omugulu kwanza reaction y'embaga yokka nga beeriisa nalaba waliwo ekikyamu omwami nga musanyufu omukyala tali kakati ate ne bava wano e Kampala ne bagenda ku season falls omwami n'afa ng'embaga yakabaawo gwe tanti kyewuunyisa gwe faluku okay death is real era natandise ngamba ti okufa kubeerawo naye ate naagwa mu mazzi ate naafiira mu mazzi etali accident kyamu ne babadde bagenda emotoka ne batomera ono omu ye yafudde
omwana n'asigala gwe yali asevinga ate mu incident omukyala teyaliko kwa waligeti babadde bombi munnaye family yabadde ate ne postmortem tetulina nange nekifo talabika kakati mwe mwagala tukkiriza kati poliisi enoonyereza ki nga postmortem teyazifunye ng'omulambo gwagwa amazzi simanya ne guzimba simanya biki nerisa evvannyuma tebaali mukubyeko kakati all in all omukyala bw'anaddeyo ebweru ekyo kijja kusirika but ebibuuzo bingi nnyo ku madde eyo kubanga it is a common accident ezimu teziba accident zibeera intention zino lindo byeka abantu be bakasuka mu mazzi niba mukasuka mu mazzi munange olabeera b'enensi naddala ng'oli mugagga ng'oyo bisoboka abantu bangi babeera ne interest ku properties zo kati kasiwuukira tebagenda obipimapima mbumbu so saagala nnyo bigenda maaso because right now there are so many emotions nnyinza okulumya abafamire naye nze in my opinion yange waliwo ebitagatta bulungi waliwo ebitagatta bulungi ku madde eyo bamunoonyereze bulungi nnyo bazuule ekituufu nyine kifave yatubuulire walina okubaawo akonfaminga incident it is true it happened because sinalaba yakonfaminga mbiwulira mu baŋŋanda nyine kifa gyatubuulire tetugana nti wamma okufa kubeerawo naye waliwo event oba circumstances ezibeerawo noga waliwo dots ezitakwatagana reaction y'abafiirwa reaction eyali ku mbaga embaga ya nnaku 3 ewedde omuntu ate afiiridde mazze pakwaki mwaluwa kugamba all those events need to be really investigated ate nga tukirabye nti abakisajja bangi abagagga bakazi baabwe benyegidde mu kufa kwa olwa interest z'ebyobugagga omuntu akyuka ku sente naddala ng'omukazi afunye empeta mama nze tamale siwasaba akansaba empeta emirundi 10 kwamanyi bwempasiza bwofa bwokubira embaga bwofa ko omukazi yaba siginitole ku byobugagga nedda sigwokuba embaga bwofa nze nkubuulira nze sanjula nyanjula ki ndeka kazimba manyi sibangu nze kati waliwo ebyapa byange byensula mitwetwe bina nti eriyo omukazi ayinza okujja naŋŋamba jjonya nakuwasa olaba tasha yali ankoza akakodyo mbw afuna olubuto n'omukyala wa nasulanga mu kondo nenteekako nerabba bandi nze tebanfunisa mbuto ezo za kisirusi nga banne bamugamba kakati famire eyo oba oyagala ogiyingiramu juni yakufunisa olubuto mba nebasa ekiro ngenda okuwulira ankwatirira namugagwe mukazi gwe kankubuulire bw'oba oyagala bya lubuto nze ndi mafiya oyagala kubba bya bugagga byange nenkwata ebyapa byange era abantu batabuganga olina program embaga ng'ewedde anti gwoba ovudde mu layini bw'ofa omukyala yabasikuba oba omuyinamu certificate of marriage ne bwogeza okusaba visa olina okubireeta kakati omuntu okujjawo layisi anti kyabayagala kiba kituusa aba embaga gutula nti nkuba empeta nze nkuba empeta nze junior ompa obutwa nze sina kintu nze abakazi mbatya ko omukazi is capable of anything waliwo n'abaŋŋamba bubampase simanya leka nkuteekemu sente twewase namugazi sigazi mpase otya tulya sente teri mpeta sente zo tujja kuzirya tuwuge tugende ku beach tewali mpeta ku ngalo zange wano sinagafa n'abakazi kuba wali newoogwayo mu mazzi ne bwengwa mu mazzi kati zange siina mwana siina mukazi negwe zaala okuzaala si kibi naye okuwasa kuno okwempeta obugagga bwo bwonna oba obuwaddeyo kati omuntu okukola ekintu layisi oba liability kati nze abakazi mbamanyi ekyasuula mugabe mukazi ekyasuula president we Philippines ow'amaanyi ennyo makosi Imelda Makosi
Adamu Eva nze bana abakazi mbata kasiwukira mukazi waliwo madam Uganda y'omusajja wamanye tali mukazi ekyasula obwakabaka bwe Bufalansa obwali buwangadde emyaka 5 Marie Antoinette we yalangira Abafalansa ate emigaati bwe gibanga giri expensive mugende muli cake ate nga cake zali expensive okusinga mukazi Marie Antoinette yalina abakozi 5 ye mukazi akyasiza okubeera extravagant mu nsi yonna abaana babafa yabakoleranga baside nze tombolira bakazi abaana babafa yabakoleranga zibaside omukazi tomwepanka ne mugabe yali mukazi 5 Grace bamugamba tewalwana toli mu balwanyi ba Zano PF agamba yalina okuddako nga bafud bakiwenga ne banyiiga nze kankubuulire gwe mukwano gwange yajja nambulya musajja wa amaanyi yagenda n'ayenda oli omukyala namuwandikira kakiiti omukazi abayoze engoye n'akasangamu namuwa ebinyeebwa kakiiti ke yasembyayo wansi omusajja abali ebinyeebwa abimazeewo agenda olaba kakiiti ka loogi omukazi nga kamuteredde mu binyeebwa nadduka emisinde nanga mukazi wange Junior yategedde nti nyera namugaa gwe tosiriwala tajja kutta myezi 3 giyise kati obadde okimanyi nti akimanyi oyenda women keep bakumanyi mukazi wakumanyi n'oba ova mu bwenzi amanya just by me looking at you omukazi asobola omanya nti ova mu bwenzi yakumanya endya n'ensula kyova olabanga mwayira of power abantu abasinga obukambwe babeera ba first lady genda olabe Mukakibaka Kenya yalumba amawulire Mukakibaka baba bamaanya Lucy yalumba CBS ye Kenya nabagamba bulidde mugamba nti Kibaka ino mukazi omulala mumumbuulire kati Minister we Kenya bambi abayogera nakola ensobi we welcome the first lady and the second lady Lucy yayimirira namugamba who is the second lady who is the second lady nga Kibaka yali ati mukazi tayagala first lady yena munsi tayagala uli ya second lady ngo wali omuliddeko mu Uganda nti mu second lady leka gwe era we babayo bali Congo tebayinza kubeera bali Canada gwalio dabana olaba yini baga ya president nga mwalawo okubiri awasa mutabani watu mukonde wagirabako mawulire ne ba government officer abatendinga gwalaba kebifaananyi era yatukubira wamaka video yabbirira kabbirire bakulabeyo mbwabadde ku mbaga ya secondary abakazi bamanyi ojja kutegeera ani afuga government omutu abakazi bamanyi never play with a woman omukazi akukyaya nnyoko omukazi akukyaya mama ogwo wazaalibwa naye nze ndabye abantu bangi bayawukana ne ba family zaabwe lw'abakazi gwe wasanze ddyo kwa omukazi capitalizes on your weakness era kyopo abakumanyi abasajja batuuka myaka 7 bakyala baabwe bafuuka ba maama egenda okulira taata ate ne maama wamuyita maama mujja kusaba wirubaale ewaka baga wayogeddeko ne maama nga nyinimu yakubuuza wirubaale eyo gitwala ne maama wamugambye yafuuka kati maama we era omukazi yasooka okutegeera nti tamala akaddi omukazi yasooka okutegeera nti kati tamala akoze ki okaddi kyova olabanga bambi muka Mugabe Grace yategeera nti Mugabe awenzi kolusi yabeerangawo nga Mugabe yeefukidde nategeera nti kati nina okuwamba obuyinza kati the process abakazi okuwamba obuyinza tebakkiriza reality teggwanga si lyabwe kyero first lady basuula amawanga ye takikkiriza nti eggwanga lino si lyaffe baatuwaamu tufugemu alitwalanga property yaabwe nti bawavaako ye yabaddako that's where the problem comes in Marcos Philippine Abamerika basindika helicopters ezamujja mu State House nga batwagenda mutiramu Marcos was helped by American Special Forces Julius Caesar ne bamugamba Julius Caesar tosobola kuwasa mu Queen wa Egypt Cleopatra yali yalungiwa nga ina mabere masongovu bwegati ate Julius Caesar bwe yakyale Egypt mukwano gwe Mark Antony n'amugamba Caesar kola byonna yagala omukazi ono eto muzaala mu mwana Abaroma tebayinza kukkiriza nsi ya Afrika ebafuge nti omulangira agenda ofuga obwakabaka bwa Roma ava Egypt mu Afrika
omwana atekerewo patwa teyaleeta omwana mu Roma tabbi yasisiza n'amwanjula ati mbalangirira omulangira wa Roma Bikasias Babulutas ne batuula ne bamutta si abakazi b'amaanyi Diana Princess Diana yali tasudde obwakabaka Queen n'amuyita n'amugamba gwe Diana kankubulire obwakabaka buno bw'oyagala okusuula buvudde wala nti olina olubuto lw'omusiraamu Don Lafayette mbwe abalangira b'Ebungereza abakulira Anglican Church because Queen ye kabaka wa Anglican Church babeere ne kazini waabwe nga musiraamu oyagala kumanyira bwakabaka gwe oyagala kusuula mukazi mbu ono William agenda okuba kabaka mbwe ate abeereyo ne muganda w'omusiraamu ekyo obanga agasse amafuta n'amazzi yatuuse n'okulangira nazaala we n'amugamba gwe singa teyali muwala we singa lina ettaka mulina nze abadde abalabirira kati buli wogamba omuntu omukulu because oli omukyala asinga Katsi okukulu era bw'abanga Katsi yakkiriza okubeera ne Fiye ne maama wa Fiye aba maama we so Katsi yabadde alangira maama wa Fiye n'amugamba nti n'ettaka lye muliko nze yaligula nze abalabirira such a language ng'oligamba nazaalawo ekyo kyabadde kibi nnyo Katsi kibi era takiddamu kimuweebulanga ye kimuweebulanga omusajja ebyo abigamba Fiye muto munne gwe benkada naye ebyo Katsi olulimi lwe yabadde akozesa yandibadde alugamba oli mukyala we Fiye so si maama wa Fiye si maama wa mukyala wo bw'obanga oyogera ne nazaala wo obeeranga mukkakkamu kubanga obanga ayogera ne maama wo kusigera ati laavu yaggwawo naye obugunjufu civilization kintu kikulu nnyo by the way civilization kintu kikulu nnyo tosobola kukeera n'ogamba mbuno nti ze laavu weba yaggwawo kati kanyene ntandika okuvuma maama wooli okitegeera so tebikola bwe bityo ekyo kyabadde kibi nnyo naye Katsi omwana ewaka wa Katsi waliyo omukyala asobola olabirira omwana ono ati kakati naffe kyetwebuuza nti yes tukkiriza ayagala obulamu okuwa omwana obulamu obulungi naye eri gyamutwalayo wali watya Katsi alina ebizibu bingi n'abakazi n'abakyala so alina Katsi okukula nakkiriza nti bino ebyobwa celebrity byalimu ebyobwa DJ byalimu omwana we alina okumuleka ewantu ewali obuvunaanyizibwa ewakawe teri buvunaanyizibwa sirowooza nti Katsi alina obuvunaanyizibwa obwo bulabirira omwana segeri ewuwe yenga ye sikirowooza sigamba nti alina ssente oba talina busobozi naye amulekeraani ewaka Katsi field gyalimu entertainment eri very challenging nti ejja n'emize mingi obeera n'emikwano mingi naye ng'egisinga obungi obulamu bwe gibeeramu is not fit for parenting gyamubbaala tegiswala ennyambala because I have associated with so many people abali mu industry mu art industry naye ng'abaana baabwe babakweka wala omuntu tabeera naye waka ndabyeko wano ba celebrity bangi bava ebweru omwana n'amutwala ewa maama we ye n'asigala ku speaker apartment n'akola ebibye ng'omuntu omukulu because ennyambala yokka abantu bassociatinga nabo okitegera by the virtue omulimo Katsi gwalina ogutandibadde mubi naye sikiwagira n'omulundi n'ogumu Katsi kukeera ku makya okumuwa omwana si kibi naye olulimi yatuuse n'okwagala okulwanagana ne nazaala we gwali okirabyewa so ekyo kyamuweebudde ng'omusajja era bw'anaaba atudde ne yeebuulirira addeyo asabe maama oyo ekisonyiwo amuge maama asonyiwa because tosobola kujja n'osaba maama nazaalawo mwana ng'omwana taliiko wadde olubale singa Katsi angaye nti omwana bamubonyaabonya omwana bamummemmere n'omwana ate ali mu famire ye kuba neeri famire ye oli naye jjajjaawe Katsi abadde ng'asaba omwana ng'amusaba metron ku ssomero you can abuse the metron at school naye you cannot come n'olumba nazaalawo misana ttuku n'omugamba muwala ne nazaala omanyi we yamugaye gwe wayonoona muwala wange kakati okuweebuukana ekyabadde wali Faluuku naye nga kyabadde kintu kimu Katsi kwekompozinga in fact Katsi yaswadde nti ne be yazze nabo badduse
era nze singa nabaddewo kati nabadde nja muyisaamu empi 2 mugayidda mu motoka tugende kati sibeyaze nabo badduse bakwano be nga they cannot be there in such a shame bambi he lost it. Kati buzibu ki abaana eri babatulugunya abaana tebasoma abaana tebalabirirwa okay ayagala baana tukitwalire ango ya kasi kubana abantu abo junior omuntu akwata omwana wo n'abeera naye n'asabira okosende n'akufuula akaduuka okay tukitwalire nti ekyo kyoyogedde baagala kumusabirako ssente omwana tali bulungi alwala buli sseera tukitwalire awo ebyo byonna byoyogedde tebikwata ku mwana ng'omwana tebikwatagana ku nazaala wamu wabula buba bulaga weakness y'abazadde ababiri fiye ne cats ekyo kikwe kidda the other third parties mama wa fiye oba nazaala wa cats talina wayingirira mu nsonga z'abazadde bano ababiri cats obusungu yabutadde wakyamu nze singa yalumbye fiye mukyala we newe bandyekubye newe bandyewemudde newe bandyevumye sandibadde na kizibu nakyo because their parents after all tetumanyi nabyabo but kyetugamba nga whatever reason cats gyayina yagiruzinze okuvuma nazaala we omukyala amusinga emyaka omukyala eyakuzaalira omukyala omuwala gobadde naye for some time because at one time cats yali agamba nti fiye mulungi contribution ya fiye mu bulamu bwa cats tojanda mining kakati laavu bweba eweddewo ng'abazadde mutuula nti tukoledde tutya omwana waffe wabula si kujja n'olumba abantu mu maka gaabwe yalema okufuna abantu abakulu cats abamutuuza wansi yalowooza engeri gyalwaningamu bino ebya industry ebyentertainment gyalwaningamu n'obufumbo si bwe kiri obufumbo kuba kukakana obufumbo kuba kwogerezeganya n'abantu bakulu there are so many people abasobola omuyamba big people abasobola okugenda ne boogera ne nazaala we ye ne bw'atajja omwana n'amufuna mirembe n'emiyitirivu naye kati buli we weetuukira ng'olina ekizibu ekyokuyomba ne weetuukira ku siini ogenda kukola ensobi because what if yakutte ebbulooka oba omuti n'agukuba nazaala we because kyekyabadde kiddako kwekuba bikonde kakati mu Buganda wano Faruku n'emyaka gye tuliko walula by'oti omuntu ayimirira n'avuma nazaala we gwe wali omulabyewa tekisoboka Dagalasi yabadde tasobola tuma Dagalasi mikwano gye asobola okugendayo n'ayogera n'ennyazaala ekyo kyennyini ekyo lwaki banne badduse abadde bamuwerera yagenze ne bani yagaze n'emmotoka wishi emu yabadde parkinze muti nga teyagala bagirabe kakati lwaki banne bw'aba kyeyadde akola kituufu lwaki banne badduse yabadde ne bani baloja simanyi sijja kuwaayiriza abantu abantu bampanane nze naye nti wabaddewo kakati MC musajja mukulu segeera musajja mukulu alina kati okuyiga engeri gye bakwatamu ebintu by'ekiyaayeeyaaye ebyo ebya music ebyo tebikola mu bufumbo munene waliyo bannazaala basezaala nga ne bw'oba abatamanyi bwa serebu nga ne bw'oba onyiiza ennyo olina okukakkana owuli kwa nazaala wo abamaama wo yazaala we njawukana ne muwala we aba akyali gundi wange ati kakati muzzukulu wamu ono omwana wa cats ayina famire 2 ayina eya fiye maama nazaala mwagwa kwali muzzukulu lwaki abantu balowooza nti bw'oyawukana n'omukazi ono aba takyali maamawo ati kakati ekyo kijja mu ntegeerayo ng'omuntu waliwo abantu naturally nga tebategeera segeera kati sagala gamba nti cats tategeera kati tukitwale nti ategeera kuba manyi ategeera naye ekyo kyo alina okukola ekintu kimu asookaddeyo yeetondera omukadde oyo abadde n'omwana we because akikkiriza omwana we abadde eno nga bamulabirira okisegeera so contribution ya maama oyo ate tumwebaze maama wa fiye okukkiriza fiye okubeera ne cats naye ne cats
tumuweemu kagundi kubanga naye Katsi akuzizza abaana be basoma abaana be kati wasabayo abaana be wasaba omwana we tomanyi oba ayagala kukola ddaame lye oba ayagala kugaba bintu bye ng'omwana tebannamugaanirako bamumuwe tebannamugaanirako naye waliwo okutuula wakati wa Neri Saidi naye ayina reasons lwaki ekoze eki lwaki emugaanidde kakati ne Katsi ayina ensonga ze ekireese obuzibu Faruku wakati wa zonna Saidi zirina ensonga lwaki zigaanye kati era obutakkaanya buva ku Katsi nafiye kati Katsi akola ekintu kimu addeyo ayogere ne maama w'omwana siyakasezeranga nti natuta omwana wange ku ssomero ne bamunyima nange nandigenze ne mulwanirako naye toyinza kuŋŋa nti omwana aliwa maama we kusajjamu gy'abadde nga bamulabirira kati simanyi lwaki famire eno egaanidde omwana nabo bayinza okuba bamma balina lizoni zaabwe ezitegeerekakati ekyokubiri ekyadaze nti Katsi mukyamu ne prosidi olulimi wamma lwe yabadde akozesa olw'obuwemu olw'okuvuma ng'olugamba nazaala we yakuzaalira omukyala gwe watuuka n'okuzaalamu omwana ekyo kikyamu nnyo tetulina buzibu ajja kimu omwana we naye amalala n'amatanta asooka agakkakkanye ategere nti ayogera n'abantu bakulu bino ebyoku TV bye tubeeramu ebya celebrity tomanyi ba Katsi balema okufuna bababuulirira kamukamule bwe baba famire eganye yita mu mateeka Katsi alina ne option eyita mu mateeka okufuna omwana we nga talekanye na muntu n'abantu balina omuyambako abantu abakulu abayina nti owange guki ogubadde kati gwe tebaffe tetwayawukana ne bakyala baffe nze Tasha nayawukana naye navuma ne bwe musaa kati mubuuza ndeka n'okundeka nazaala wange twayawukana ne Tasha nensinza kuyisa mu maama we maaso nga simwinaamu na mwana nze ne bwensanga taata wa Tasha era mugamu ne muzeeyi mujebaleko nti mutabani ogamba ki kale kati bwe bugunjufu obwo bino ebyekiyaye tubiteeka mu bayaye baffe tibwensanga wisdom kaye twevuma ne tweteeka wali naye wisdom bwasanga maama wange wansi I don't have anybody eyo red line Faruku omuntu amanyiira abazadde bo aba muntu mubi nnyo nze teetaaga kuba nti omuntu wanzaala naye kasita omanya nti ono maama wa gundi muveeko sina nakye mugamba era mubuuza bulungi nga bwe nandibuuziza maama wange era nze omuntu yenna wampita ketugambe nti maama wa wisdom kayampise oba maama wa Faruku ampise naga nti mutabani wano wokoze si walungi ne bwe mbasikiriziganyiza naye nti ekyo kyesigaliza mu mutima naye nga maama tujja kukola ki kati bwe bayita obugunjufu kati ya Katsi yaddidde ebyebbaala bye babeeramu ebyokwevuma ne bapulezidenti ebyokwevuma n'abamabaala n'atamanya ati ate munebuli bufumbo omuntu olina okukkatana omwana ebya sita tebikola mu bufumbo yagende yeewase naye Katsi muganda wange kola ebintu bibiri ddayo weetondera omukyalo oyo ekifaananyi ekyo tekyalabise bulungi si ye Katsi gwemanyi ate si ye Katsi gwenjagala okuba naye ayisa mu muntu omukulu amaaso bwoti omwana ono baba bamugaanira agende mu mateeka bamuwa omwana ati agende mu mateeka options nyingi bayizawe zaalina lwaki oleekaana n'omuntu ng'osobola okuyita mu mateeka ne bakuwa omwana wo Faruku nze ndabye abantu bangi nnyo nga bagaanira abaana kooti n'eragira ne minisitule y'abaana weeri kati sayinza obutagenda mu minisitule y'abaana ne bamuyamba ekyokubiri atule ne mukyala weffiye bamulungule ensonga ng'abazadde lwaki ebintu bya Afirika laavu weggwawo abantu batabukira ddala naye olaba mu Europe omuntu asigala akyabuuza like ku baana biki lwaki mu Afirika kiri bwe kiti muggwawo bintu byonna bitabuka omulundi gumu si Afirika gamba baserebu maleji z'abaserebu ezisinga obungi ziba zakwefunamu fiye yali muyimbi Katsi manager promoter kati laavu weyagoo ne batandika okwebala kyobula Katsi yalangidde Nazara wenze yabagulira ettaka singa teyalinze muwala we singa talina kyeyandibadde ne Nazara namugaa gwe wamwonoona kakati olutalo lwa byanfuna ati laavu z'abaserebu ono ya promoting ono n'omuyimbi naye n'agamba nange singa teyalinze ate abantu bandize nange mmanyi okuyimba
kakati kyovula banga promota n'omuyimbi kasita babaamu okweyagala ne baawukana except ebyo bisuubire nze yakugulira emmotoka gy'oyina weerabidde gye nakujja mukazi gwe olutalo lwa promota n'abayimbi nga beeyagala teruggwa kwa buli omu tekisite right buli omu alowooza naye olutalo lw'omuntu nga wansanga nnina bye nnina wansanga nnina omulimo gwange wansanga nnina ewange twawukana mangu lwanjawulo ne luno lwabano anti olwabano buli omu